kyenkana buli muntu mu disitulikiti y'e Kabale alinawo waakiri ettaka ettonotono w'ayinza okulimira ekyokulya. Era Kabale emanyiddwa ng'ezimu ku disitulikiti ezisinga okuvaamu emmere ng'obummonde, lumonde n'obulo obutonotono. Mu 1999 oluvannyuma lwa bannassaayansi okukizuula nti embeera y'obunnyogovu mu kitundu kino eyinza okuwagira ebirime ebimerera mu butiti nga apple, pear ne plum, abalimi baatandika okuweebwa amagezi okubyettanira. 2023 we yatuukira balimi batono nnyo abaali bettanidde ekimu ku bino olw'ensonga nti obukugu bwabwe bwali mu kulima mmere ennansangwa so nga ate ne gavumenti yali etadde mu kitono nnyo mu kubasomesa. Emyaka ena emabega abakulembeze ba Kabale baakizuula nti obuzibu buli ku balimi abeesudde ng'okutambula kyalo ku kyalo okubagulako ebibala byabwe kyandiba ekizibu. Basalawo okulonda ekyalo kimu kirime apple zino era ne kituumibwa Apple Village. They have started picking some money, so they know how resourceful this enterprise is. Twakyalidde ku balimi mu kitundu kino okuzuula butya bwe basanga omulimu guno. Erias Tumwesije wa myaka 32 y'omu ku abo disitulikiti y'e Kabale beeyambyeko okutandika okulima apple. Konka kigendebwa kyakiri ky'okutandika egi bizinesi kwakura okunanka okunyiho mu bworo nikyo kyatumire natandika egi bizinesi. Newankubadde baaweebwa obuyambi mu kusooka baalekererwa era kati obuseere bw'ebikozesebwa mu kulima okuviira ddala ku nsigo bibakekemya bukoko. Tiine sente ziramara okukozesa mu bizinesi habwokuba bizinesi egi ereetagisibwe sente, ndeetagisibwe emibazi y'okufuhirira, ndeetagisibwe abakozi b'okukora omu. Tumwesije tali yekka. Can talk now like in dry season where the fruits are there and we need water, there is no water. Ebirungi bye bafunyeemu byonjolo. Nyombekiremu enju, nguzireho ente n'embuzi. I was in a circle of poverty, completely on the circle, on the center, not even on the side. Olw'okubanga Apple Village eri kumpi ddala n'ennyanja Bunyonyi eyettanirwa ennyo abalambuzi, ebyobulimi baagala kubikwasaganya n'ebyobulambuzi naye batya. Twagala kuvuganya abalambuzi nga bajja wano tubaweereza ebintu ebiri fresh babifuna ku gardens baba batudde. Newankubadde nga obulimi bw'ekibala kino ekya apple bweyongeredde ddala wano mu kitundu ky'e Kabale, ebirime ebirala ng'amajaani nabyo bizze bireetebwawo. Wabula tukyebuuza obanga abantu mu kitundu kino beetegefu okuva ku birime ebibaddewo ng'obummonde n'omuwemba ate bettanira ebipya ebizze. Of course, for a smallholder, it is not really advisable to commit all his 1 acre to tea. Kunadi zile ngu tuhinga majani na hinga majani. Na wanka hinga ndi kutina nti mgenu nisha kugaguze. Nanga ninjira ntei. Kwenka kuna ichiraho nabona gakura nabona natangira kubona katare. When it has all matured, it is tea enough actually to feed about 2 factories. Okumala emyaka gino gyonna ng'ebirime bino biri mu Kabale, okunoonyereza kwe twakoze kulaga nti abalimi ababyettanidde baalubatu ddala olw'okubanga okubasomesa kubadde kutono kibeetaagisa ensimbi eziwera okulabirira ebibaweereddwa, amakubo mwe bandiyisizza bye bakungudde mabi ddala. Ettaka kwe balima ttono nnyo nga n'ekisinga obukulu apple n'amajaani bitwala ebbanga ddene nnyo okusobola okufunibwamu akasimbi bw'ogeraageranya n'emmere ng'obummonde obumala emyezi 3 gyokka. Solomon Kaweesa, NTV Kabale.